ekisoko obufumbo bufa nze omuntu yenna omwana muwala yenna kasita asokolawo n'agenda ku kyeyo obufumbo bufa era ekibuuzo ekyo nzize nkibuuza buli omu yamanyi engeri gye bufuddemu obubwe naye nze kye nalaba n'omukazi yennyini alabika tali mentu bbi kuba egamba kuba mu bya ssente tusiiwuukamu ku mpisa nga tukutte ku ssente go ge mazima n'alaba vidiyo eno n'awakana ekituufu abakazi bo tebali meant to be controlling the money ssente yebafuga olaba naawe omusajja ogifuna Mr. Tronaz n'ekuvuga speed olwo omukazi abakazi si kyabuntu bo kufuna ssente no ssente balina ozifuna naye si kyabuntu okuva wano n'ogenda ku kyeyo emyaka 2 kubanga ekitone ennyo kya myaka emeka 2 n'obeera ng'oli eyo ng'omwami wo wamuleka wano ate ng'emirundi esinga obungi kigambibwa muva wano nga abaami mukyankalanyi nabo naye ng'omanyi omukazi ye abeera silent killer ayinza obutalaga era abasinga twabigoba abamu babigoba tebagambye baami wabula watuuka awo ku kye bayita sleep over ng'asulirira genda bamukuumira eri lwatuula ne bbaawe n'amugamba munnange nno taata gundi nze ndabye nga Uganda kati munaye olaba covid kye yatukola twasiba ne ku njala kati mbadde njagala kgenda ate ebisa ebisinga abamu batuwasa tufunye n'abaki n'abaana tufunye n'abaana nga twazaalako nga tetunnafumbirwa so kati n'omugamba munnange taata w'omwana wange nga bw'omulaba tayagala kuweerera mwana wange kaŋŋende ate naawe ndaba toli bulungi nnyo lwaki sikola ki sigenda nenkolako ngende nnoonye kasente omukwata mpola mubeera eri na mu buliri mumaze puroguramu zaayo weeyogeza akkirize akkiriza naye nga ggwe mu mutima kyoyogera mukamwa si kyekiriwa wakutakuta dda naye akukkiriza byambu naye akukkiriza maybe nga akitegeeza oba agenda munnaye awo oteesezza bulungi omukutu Tronaz Media amanya Tronaz kwetuli tusimbudde omugenyi gwe tuli naye olwaleero si mupya nnyo gye muli mumutegeera ku mukutu guno abeerako ja kubanga tuwayamu mpola mpola kibozibozi tuzze nakya mbeera ki omuntu gy'ayitamu ng'avudde ku kyeyo akomyewo ku butaka awangaalirawo atya ku butaka afuta kyeyo kiki ekiddako ozimbye amayumba go gonna ozimbye rentals naye oziwangaazizza zo ssente bakusasula mwanattu buzaako mulabe wa Tronaz Media mulabe wa Tronaz Media mbalamusizza abandaba abagenda okundaba nga emumpuliriza naliko wano amannya Nakagwa Fiona yoyo yennyini original names aliko wano nga naakavaayo ku kyeyo nga ndi successful bitya ali successful era nze nakikuba lumu nga sikiddamu wangamba nti nze okudda ku kyeyo aliba mwana wa mwana kuba ne biwalabirako eyo nabyo byali bikambwe katabo kalamba nga toyinza kukirowoozaako nti omuntu ayinza okudda ku kyeyo
mutima gwo gwali gwafa era nga buli omu kyemmanyi ng'atandika process yalowooza akikuba gutya gumu takizzaako mukono naye muganda wange kino kye bayita olwanagana n'emizimu gy'otalaba tunyumya ku kiboozo ekyo nga tulaba omuntu after kyeyo bibeera bitya bakadama bangi bali eyo ebintu byasobagana naye ng'ate mu kudda baali balabanga ekintu akikubye n'agamba nti kanzimba ebizimbe biyumba by'enkoko nnunde enkoko ntuule wamu sigenda kuddamu kuzunga wekiri ogenda kuwulira nga abamu nga n'obufumbo tugamba katudde tufuuke basisita badde manyimu abasajja baatukooya dda most of them era bagenda naye yakoowa gaga mukama nannyamba n'enkikwasa sidda wa musajja nkomewonkole ebyange katutusa okuddayo ate nabo baba tebatudde gye tubalese tufuna omulala era tujja kufuna mulala kyekimu ejja kufuna omulala emunnaaye tutandikirawo tweyongereyo mu maaso tulabe obulamu butambudde butya olwatuuka nga nkomawo bulungi nga nkola interview yange yali inspired waŋŋambira ddala nti nga naawe agiraba ogamba enkya ŋŋenda nange neekolere neeyoolere kwezo komewo nzimba obuzigo koleko bizinensi ntuule mbeere mu Uganda nga ennyumira munnaye nga nkomawo ng'abalala lwakuba ebyange byali biwanvumukko byali byakutoloka awo aŋŋamba gwe oli mutolosi nafuluma Saudi nga ndi mutolosi nenkomawo Mama Kiyumba Mama Kiyumba nenkomawo bulungi nali negulidde poloti nzimbyemu bizinesi nkozeyo 3 nze nga ndaba mu butuufu teri kigenda kunnema wano ewaffe wano ku butaka engeri gy'oleetamu emboozi nkozeeyo akasaluuni nkozeeyo ekibaala nkozeeyo kabotiiki nga nze ndaba ebintu mbiina teri kigenda kunsimatuka naye bambi sente y'omuwalabu kyo tukkirize twakisangawo kubanga nga tukyali bato ne bakitaffe bagamba sente y'omuyindi sente y'omuwalabu eba yaki eriko kkoliga eritategeerekeka temugiyita ya kibi era omuwala yenna ali eyo badde alowooza okgenda oli mufumbo tuula ofumba emmere sevinga za kameeza kuba nazo ziwera tulabe abazizimbyemu emizigo weebale nnyo ate gye emizigo gibeerawo oli mu gyo gituula nga bwe baleeta terina kigiteganya wadde naye zimba mu kyeyo ojja okulabira ebizibu by'otalootangako kufuna nvudde ku kyeyo ng'amagulu malamu siina wannuma abaana abamu bwe badda balwala abanga omuntu oba gwe bawadde ebintu ebitategerekeka nadda wano ng'okuva lwe yalinnya kuno ddwaliro olunaku ddwaliro buli lunaku ddwaliro tawona naye nze mukama yannyamba bwe nadda wano nali kyuma kya mudaaki naye nalina olugezigezi nze ku Rolex we baamumpanga nakozesanga kasaanikira kokka bwe nalaba nako kankosa mu kussa natandika nga bwe mmala osiimuula ewantu nga muyiwayo mu ttooyo eyo kwegamba ye yafanga kimu nga siwulira bwawunya kale nga ofa kuwulira bwawunya muyiwayo kyalo kiramba n'enzigala wagendayo okuggulayo nga naye akifiiringa omulamu ogukibaamu n'obulwadde n'obuzito obuli mu Rolex so kati nze nakomawo bulungi ekitegeeza oyo Rolex akosa nnyo abaana ba bambi era nze nkimanyi abamu bye bibalwaza otuuka eno n'ofunamu obuzibu mu kussa amawuggwe musujja tegukuggwako balina detergenti zaabwe mbi nnyo ate bakosa ate bazikozesa tebazikozesa bo bazitega ggwe yafa kimu nno ng'oseze ewantu wangaawo wabe weewat
gwagikozesa gwe gwekosa. Era ye oyo gwe bayita Flash yali anzise azina bana kuweza wiiki Saudi awo kubanga nalabira ddala asidi ya Flash oyo yantonya ku kigere nga bwoba nakusulako akabiriiti nempulira nga kikola alinga asidi naye munaye akugamba in fact omulungi Mwarabu omulungi lungimu akugamba atekako masiki omubi takugamba akugamba lazimu enti sowiyadha lazimu kano kakozese katta obuuka katta okuunya nga mukozesa kati nze naye nalaba nga wantu waddugayo nga kanjiwewo bingi wennakoma otegeera sijjukira byaddirira era Flash mubi nnyo naye Mukama yabinsobozesa nentoloka mu mayiro olugendo lwa nnaku 2 nasula mu mmotoka nasira mu mmotoka ndi mu kutoloka nembiyitamu nenkomawo wano obulungi nembeera ne mu bizinesi zange naye sijja kulimba okuva lwe natonnya wano eddeeti gye nzijukira eyo gye nakolerako interview emirembe ekomaawo bwe gyakoma abalwadde baafuuka abalwadde ebizibu ne bifuuka ebizibu bizinensi bazituddemu manyi Uganda abalogo gye bali kyo kyekituufu okusaba tusaba naye abalogo mu Uganda wano beekizisitinga nti ageera ku makya n'akutuulira mu bizinensi eyali akola 45 tosaana kukola 200 togirabako abeerawo mu bulamu ndi mupambanyi naye natuuka essaawa zino wenjogerera ndowooza nasigaza kayumba ate nako ndowooza lwakuba nkabeeramu tindabanga okwetunda kizibu naye nga nako waliwo wenkateeka on sale nemala neziramu amagezi nenkajja kateeka kagamba akuli kumpi akapapula akakakujjeko dakayuzeyuze obucha kumacha n'okateekako nga mpulira embeera eyitirivu wayi sooka ojjeko mpulira embeera nava Saudi kati omuntu eyali akozesa ng'ate neekozesa bankozesa nga weewuuze sente z'otabba zewamenyekera zigenda zitya ng'enzibe kwegeye ziriko ekkolimo nti yanziba sooka oleke naye ajja kiwulira Fiona kyogezako ogamba saloon teriiwo baala teriiwo kiki ekirala kabotiiki nga tonangoye teriiwo tewali zero gye bayita kati ndi ku zero mana yana mie sikyalinamu wadde 10 naye nga ngumira ku kimu tibambi bangi abatasobola tuukirira midiyo obanga bansonyi tebasobola kweyanika erinsi naye bangi bambi nange bemmanyiko nga nagenda nabo obanga bansooka bifo nze nga sinagenda bali bubi ekisooka obufumbo bufa omuntu yenna omwana muwala yenna kasita asokola nagenda ku kyeyo obufumbo bufa era ekibuuzo ekyo nzize nkibuuza buli omu yamanyi engeri gye bufuddemu obubwe naye nze kye nalaba n'omukazi yennyini alabika tali mentu bbi kuba egamba kuba mu bya ssente tusiiwuukamu ku mpisa nga tukutte ku ssente go ge mazima n'alaba vidiyo eno n'awakana ekituufu abakazi bo tebali mentu bbi controlling the money ssente yebafuga olaba naawe omusajja ogifuna Mr. Tronaz n'ekuvuga speed olwo omukazi abakazi sikyabuntu bo kufuna ssente no ssente balina ozifuna naye sikyabuntu okuva wano n'ogenda ku kyeyo emyaka 2 kubanga ekitone nnyo kya myaka emeka 2
nobeera ng'oli eyo ng'omwami wo wamuleka wano ate ng'emirundi esinga obungi kigambibwa muva wano nga abaami mukyankalanye nabo naye ng'omanyi omukazi ye abeera silent killer ayinza obutalaga era abasinga twabigoba abamu babigoba tebagambye baami wabula watuuka awo ku kye bayita sleep over ng'asulirira genda bamukuumira eri lwatuula ne bbaawe n'amugamba munnange nno taata gundi nze ndabye nga Uganda kati munaye olaba covid kye yatukola twasiba ne ku njala kati mbadde njagala genda ate ebisa ebisinga abamu batuwasa tufunye n'abaki tufunye n'abaana nga twazaalako nga tetunnafumbirwa so kati n'omugamba munnange tata w'omwana wange nga bw'omulaba tayagala kuweerera mwana wange kaŋŋende ate naawe ndaba toli bulungi nnyo lwaki sikola ki sigenda nenkolako ngende nnoonye kasente omukwata mpola mubeera eri na mu buliri mumaze puroguramu zaayo weeyogeza akkirize akkiriza naye nga ggwe mu mutima kyoyogera mukamwa si kyekiriwa wakutakuta dda naye akukkiriza byambu naye akukkiriza maybe nga akitegeeza oba agenda munnaye awo oteesezza bulungi kati kwegamba ogenda okulaba nti omuntu agenze mu mbeera eyo omwami omugwiridde bugwizi n'omugamba nti nze ngenze akukkiriza ogenze era okoze ate bwemutuuka eyo ne mufuuka ekirala ekisooka era okuttala relationship wadde ogenze okooye ye n'ekisooka kye nalaba ekigitta eri tubeera online 24 hours omuntu wa Uganda yatasobola ku affordinga data wa buli lunaku abantu ba Uganda abaami baffe bayiribwa okuva ndoza ku makya addaako ye n'omuteerako audio ne buziba nga tazirabye n'aziraba oguddako after 2 days n'akuddamu nga ggwe eri oli bize n'oziraba kwega bibeera awo kati abaana beenyigawo awo oba okyusizza ennamba oli ku TikTok abaana beenyigawo abalina data abaana bagambye mu TikTok bagenda gijjawo mu Uganda naye mbale abakazi baba n'abajjawo kubanga baleka babajja ku TikTok naye nga eyo si ensonga enkulu nti bakadaama ekaseera beetereze abaami baabwe babakuume nga bakimanyi nti after kyeyo waliyo next life eno life eddako era bagenda tebaloota nako nti esoboka wazzeeyo dda weegayiridde dda omusajja adde munnaye tuddemu tukwatagane nga nti zikuweddeko na buli kimu kiweddewo naye nabo batukolamu bubi bambi abaami abo batukolamu bubi mwawukana buli omu yawukana n'omuntu wikizoke si byampaka naye nabo batukwatamuko traditionale nedda eyo ndowooza nafu Yesu Kristo ŋŋanye batukwatamu sigikoze Mr. Tronas buli kyenkoonyeko jja kifuna mu comment section mbuuza nkugambe lwaki nze mbigaana lwa nsonga etya mmwe bennyini entandikwa gy'otandise nti esente yeekyeyeeno kati ekuleetera n'okulowooza nti omwami alina kye yakukoze ffe tuwawukana nammwe ne tubalekera eddembe naye mmwe temulitulekera mirembe gyaffe mirembe gy'okubakuwanira ku online mbeera wano ku ssimu ndi mu ku bintu nsika ngenda kusanga nga muli ku live ate munaye ffe tekyetukola abaami kyebakola bakakamu kyembakkirizaako nti tebanyega gwe oli kuli nga mwererejja nga ali wano alaba awuliriza nga yakutegedde nti yeggwe nakagwa naako munaye nkwagala nnyo ne mwererejja byonna bemwogera bemwagala naye nga ye takoze eki takufuddeeko kakati gwe osuubira kiki kyalina okukola asanyuwa lijjewa
I think it chabika sometimes ebannugu nalaba oli successful. Alaba ngoli successful ndowooza n'afunamu konnugu n'agamba namukkiriza okgenda. Successful yakwakwanira ku online. Kati nze omwami wange ennugu gye yanninaku wadde yeyankyawa. Nadda ndi focused nnyo ku business. Nga tokyamulabawo. Ate business nali nazikolanga mu bitundu bya njawulo nga biri wala nnyo newaali n'amaka. Ne musaba ngende nsooke nzeekwatiremu uko bali balabika bali mu muzannyo abaazikolangamu. Akkiriza. Ekituufu bwe nagenda nalagajjalamu. Nagenda nembwerabira ne mala emyezi 2 sirinnya waka mwami yajjawo. Gy'oli. Yajja gye nkolera yankubira n'aŋŋamba gwenno nkubuulire nze ŋŋenda kuwasa. Ko ggwe awo kwennyini wenjagala wamuddamu oti? Ŋŋenda kuwasa. Kuba mmaze emyaka 3 nkulinze kuba nalekawo omwana wa mwaka gumu n'emyezi 3 neŋŋenda n'endeege. Kati ebyokukolayo byatatagana bwamunona ku ssomero ku 10 bwasooka amuteekako wamutadde. Bwadda kale ebyokukola byamusumbuwa byonna bitegeera kubanga yali mwami nga si mwangu muyonjo nnyo. Ng'abakozi abo tawangaala nabo yagezaako naye nga bigaana. So kati omwami oyo kugamba omusango ogusooka ngwesalidde. Ngwesalidde saagala kuwaayiriza nalagajjalamukko. Omwami wamulagajjalira. Tumusaba tusonyiwe tuddemu. Nti yaŋŋamba agenda kuwasa era yawasa. Tosobola kubeerawo. Ekyo oba olaba kisoboka nzire mmuziga yali mu maka tekisoboka ekyo waakiri nguma n'enfuna omulala. Kubanga talina bwajja kukikola. Either ng'oli avaayo oli ali mu maka adde mu ate amaka gago. Nze nzire wali I can play that part. Amaka gago si bwe kiri. Maka gago odde wali naye nga ye akyakuba kasimu. Kasimu. Anti ne Katonda naye ayina ekika ky'abakazi ku nsi kye yakolanga okulemererwa twonoona. Wayonoona. Kati okuddayo mu feesi yandabe nti natomera. Pulira ddala kirooto kyantiisa. Kwa bizinesi ezanneewaza zaggwawo. Kaakati bwetyo bwe twayawukana n'omwami wange yaŋŋamba omwana ono kati agenda ssoma ate ne mugamba kati nze neekutulemu 2 bwetulaba nga abantu bannyonoonedde bizinesi zange. Nze mbadde nteesa noonyayo akasente osengule nzirewa naye n'omwami naye taba musiru w'obeeredde eri abaayinawo ali ku pending. Bali be bayita baswame. Naye alinze mistake age. Nga namwe mubeera n'abaswame ku online. Ate nnyinza okugamba si kyangu. Baŋŋamba Kadaama abeera ayinza okubeera n'abasajja nga 15 naye bonna ayawukana nabo nga talina gwalabi. Kituufu era tebaalimba. Lwa nsonga eri bw'obeerayo obulwadde bw'olwala oba babuyita batya mu buzungu wano. Wadde bw'olwalira eri, ndowooza bwe bayita bowad oba muwuubaavu nnyo bagamba mbu temubeera busy obutegatta obuzza ebbali. Naye obulwadde bwe nalwalira era nange byali bwe bityo. Relationship zimala mwezi gumu weeks nnaku 21. Twaga etteeka erifuga Kadaama nakati eri mufuga talisobola biveeko. Unlimited communicating. Nze saagala ove online lwaki ovaako. Naye bwe mukomawo wano mubeera mutya? Mubeerako ku online 24. Era ojja babuuza abo bennyini. Bwe badda wano obulwadde bwe basooka ofuna bwabutaba online. Asooka n'ateekako bugibbi naye owa wano ye bamuyita kinaakukka. Teyeepankirwako ddata wa wano. Ogula buddata nga tovaako. Naye kinene nnyo bw'oba ozze nazo nga ziwera mwezi gumu. Omanyi osobola kunoonya Kadaama nga yakoma wano nga takyalabika. Weebale nnyo. Naye kati ffe twamanyanga bizibu by'abakama baffe batuconnectinga. Oba baateekangako miliyoni z'essimu kuba wifi y'omuwala bujjuki amasannyalaze tegagenda. Tegeekangamu wifi tefa network.
osireyinga waggulu ku kizimbe wasemba wansi mu lujja wonna ebeekola kati n'owunzikanga n'oweerabira nti oli ku byafuli kati ne twerabira nti tuba tudeetinga ate bannakyeyo bannaffe nabo babavuga ki mbiri nga ffe eri we tuba naye ye Kadaama n'essimu ne bw'oyomba gw'okoowa watagiteeka mu mpale munda ajja gisonseka wano mu makkati mu mabeere gwe ne bw'oyomba ayoza ttooyi ng'ali ku ssimu ayeera olujja ng'ali ku ssimu apama ali ku ssimu kama nsonyiwe n'okukozesa olulimi olubi sorry bambi bamikwano kwegga tuvaayo tuli boonoonefu nnyo era data wano asooka n'atuyingira 10 ne bagirya jjukira data wa wano bagamba wa mwezi n'obeera ku zilive obutavaako teguwera oba mu wiikisi 2 nga bakakutuddeko kati mu mbeera eyo omwami ye yawunzika mpangudde era nga nkomyewo olw'ensonga relationship zeeri mutaayi wange zaakuwanikira era obeera mu relationship omuntu n'atakusindikira ka message ng'onyiiga ng'oyo ng'omuva oyo mu blockinga unblock ng'emuvaako ebeera yate kati alina obudde bwo ng'abukuwa so ng'eyo tuvuddeyo omwami ye yawasa amanyi ndi mu bintu bya kuyimba lwakuba kati bulemalema buno bwe bunsumbuwamu ali nva eyo kuyimba nasulawo obusega nekeerayo ku makya ngenda tutuukayo nga waliyo omukyala ewange ekyali awo neerabira kimu kukubira kugenda na kamera sooka oleke simba wakati osula busega nali ngenze ku show bino bya Federation bya Eddie Kenzo yes kuyimba nejimbiwa emutundwe ngenze nyimbye nakikuba nvuddeyo nsuze kuba bwali kiro biggwa kiro nsuze awo ewa sisita wange ebusega myaka mpitireko eka mpitirayo konkono oluggi nga nnyinimu bamuggulira misana saa 6 konkono oluggi nga nnyinimu tebamuggulira kaakati omugazi yalina sensi nze namanya mulimu alimu neŋŋamba mba muganye okuggulawo kanfune ejjinja takola oli yali mugole egireke oli yali mugole kakati essebo abaana abagenze ku kyeyo nze simanyi mwena abagenda ku kyeyo baba planning agenda ku kyeyo manyi buli lunaku ne kakati waliwo abalinnya kituufu waliwo n'abalimu ku training kati bayiga lulimi kugenda oludde wiki eddako beebityo naye simanyi bagenda kikola kubanga nze abamu bagaana kujja mu kamera naye nga embeera nga yakomawo nga mbi nnyo era bwe twogerera wano waliwo kati ali oba Nakasero mu butawuni bonna buli around Kampala atambuza emmere waliwo ali mu Kibaala nga ne passport ye mu nju mweri nga bagikoonamu ng'apangisa n'opangisa kati ng'ali mu kusunda mwenge mu bbaala kusanyusa banywi eriyo wenjogerera nga yali wa kaliyoki yagenda nadda n'azimba era ne bifa ng'era yaddayo mu kaliyoki bino byenjogera bituufu kuba nze nnakomawo manyi nkikubye ogenda n'obikolerera emyaka 3 naye bisobola okuggwerawo mu myezi emeka akantu ako ko kannemye n'otegeera omenyekera ebbanga naye ate bodda wano bikuvaako mu bwangu ddala nkulabye n'emiggo kiva ku kyojjo wafuna accident afuna accident likka piki nga nva kukola tudde eno nga piki endala eddeeri zeetu simanyi na buti era sitaani bannange muzibu mukko simanyi na buti bwe zeetomera wabula nze nalaba oli yajja nze nagenda omwekanga nga mulaba yajjira mu layini ya munne ng'ate zaali zidduka bulungi naye ng'amazima yo accident yali enoonya nze
yali teina kyeyagaza driver yavuga piki neyandi emabega nga bw'onoobanga ogenda ku kkubo limu katugamba odda Kampala piki nga kuliko agituddeko ne bayimirira nti oddawa nti Kampala naawe kola ki n'otuulako ne tubaako abantu babiri ne driver naye nali makkati nkyakyebuuza engeri nze ate gye nafunamu obuzibu obunene wategeera nti yafuna buzibu gwe twali nabo twagwa bwe ye yagwa atudde nze nagwanga eyeebase bwe nti ono yali atuvuga ne badda mu kikonde gw'otutomedde oyo ojjidde ku mukono gutali kugwo nze mbadde kugwange nze naye ndabafuna n'ag'ekikonde avuga yonnyini yalwana ne driver w'abali naye yali atiseko babiri nze ne nkulabira ekikonde oli wali ndi wali sinamanya na buzibu bwenfunye ntunuulira balwana gontomedde kyokka nze nali mmakkati njagala okusituka nyimirire nga ndaba sivaawo oli omulala ye yasituse dda naye ono yagwa atudde ye yali shocked yasooka n'atuulaawo sawa ddamba nga tavaa mu kigambo yali musajja nga tavaa mu kigambo oyo yali avuga n'amubuuza Mr. oli okke nga taddamu ng'atudde ate ggwe nga nze ndi awo takubuuza ndaajana yajja n'ankebeerako naga omukazi akosebwa nnyo ekigundi kya piki kino ekibikka omupiira kyantema nga bwe bateme ng'ejjambiya beeneekutema evvivi we lyefunyizaawo nga ndaba amagumba gange ekkala ya white sinze emisava obulungi ng'olaba ssavu na nnyama nze bukyanzaayibwa nali sifunanga kabenje wadde epiti okwekoonako tuba tuli mu kkubo kyantiisa nnyo okukaba kwagaana nenyinyibala bunyinyibazi nga simanyi nakiddako tewali stage ya booda tetwaliraana maduuka era nakuba gye nali nva ne bampeereza akapiki ne kanzijawo tuka mu ddwaliro nga giri simiranga ng'obulumi oba wakufuna akabenje tolumirirwawo ku sport wano nga kakatuukawo tolumizibwa osannyalala naye baagenda okunteka ku piki nga woowoowoowo buli si bulumi ekanvuga ne kantwalawo wali ali okumpi mu private ne balitunga ne bampawo ekitanda nnaku 4 tugenda ne tukola x-ray nga nafuna dislocation saamenyeka naye kuseseetuka nze nno nalowooza nja nakuwona mangu naye mutaayi ebintu by'amagumba si byangu ebbwa lyawona dda naye nkyawenyeggera n'emigga naye wootuukira ku tayimu nga ggwe wali agamba bannange obanga ggwe osaasira omuntu n'omuwaayo 2 oba omutwala otuuka ng'okwata essimu yeeno n'onoonya leero n'osaba ono n'akuwa n'ogaba kati ono yampa ku Mande saamuddamu lwakubiri n'osaba oli eggumba kitegeeza ekizibu kiri mu maviivi olaba nti eyo patera enseeso ti okugulu ekola okutambula ekola nga kasepulingi nti osobola n'obbuuka n'otamenyeka kati ebyo tebikyakola ku nze tekwefunya bulungi kuba baatuka eddwaliro bangamba nkole MRI scan ekituufu yo yannema kati ndiwo kwesabira tulabe oba tunaawona 80,000 naaligibbyewa nti kyova nagambye nti kapooti nkateeka on sale ne maaninga naye naasulawa nenkajjayo nojjako akapande nenkajjayo okateekawo leero bwoti nikamalako ewiiki ne balambula n'olambula ekikola ne balambula n'olambula engana naye nfaaki enkera bajja ngo bagamba sikyatunda naye nga baaginsaba ya 875 genda kukusabira omuzimu gw'okutunda gukuveeko
sijja naguyita muzimu mbeera sijja kulimba mbeera yebembi yeba yekanami waye eyo sikani yali eraba binywa naavuzi ebeja kutuka emirabo ebityo yannema okukola nakoma ku x-ray infunye dislocation we baasibako saminti ne gaddamu ne gepointinga ne geetunulamu nga galina space makkati awo teganakola ki kwegatta embeerawo awo n'obulumi bwange naye nga kyennyinza okugamba abali eyo ekyo ogamba nti ogenze ku kyeyo n'obeera n'obuukabuuka n'olowooza nti ndi wa kitalo oba ogenze mu likodi za kikakyo nti gwososo linnya ku nnyonyi wangi maama naye nga si kyamaanyi bakiswira ati abakyala n'abaami biggwawo tujja kugamba nti oba ffe abakola ffe tuzikwata obubi kati Mr. Troners okuva lwe nadda olaba wankolako interview nakola shopping nga bwe nsobola nga nkyali eri neneetuusaako bye nneetaaga buli kyoyagala iPhone nenjigula wadde nagitunda nkomawo nga ndaba eno egenda kunkubya eŋŋumi emu nfe n'okufa ojja kuba oli ka street oyogero omuyaya ajja kukuba eŋŋumi lwaka iPhone 13 ogweri agitwale ng'ate ya bbeeyi akoko nakejjako nga nzija engeri gye nayita ku deportation nenkejjako ne bampaamu seeti naye nga Mr. Troners saagendako mu kiraabu mbu ngenze kunywa bbiya oba kunyumirwa saagendako mu moolo mbu ngenze kukola shopping nti oba nazikwata bubi ssente kati ku federation wagendayo mulundi gumu gwo katoddangayo negendayo emirundi 3 nentuuka nga ndaba nabyo binnyingira kubanga abali loza abantu be basasula be bayimbi gwe bayita omuyimbi nina ennyimba ezikuba naye ggwe akyenoonya okwezuula talenti oyina obuyimba bwe oba oyina kuba tebatukkiriza nga yimba original byabanga live bakubanga live band kati ate ng'obaako ne ba backup artist abakubakinga kati nga kiba kizibu oluyimba lwe mutaalihasinzeeko okubba okulupiikinga ng'era bw'oluyimba luba lwakumenya paka wokola ki w'olumala nga teri akuyimbiddeko abo ba backup so batugamba nga ekyangu noonyaayo olw'omuyimbi yenna kubanga ndaba mostly twayimbiranga bayimbi bakenzo babaawo nga batudde bonna abayimbi ne bali ab'edda edda abaakadongo kamu abaaki kati ng'oyimba bw'ogamba ab'edda otegeeza ngaani abantu abaayimba ennyimba nga nazuulira nkyali muto mu bakazi Sophie Gombi Sophie Gombi ogamba otya mwana tukutumiddeko oli otya ne magulu asatu mutumiddeko Samu Gombi ni omulala Sala Shoti waliwo omulala gwe njagala oyogereko tulabe aliwa ne Mamuli Katumba naye namulabayoko bakyala abaami tebalina buzibu nakubagamba bakulu abaami bonna abayimbi abo ate bo bafunamu nnyo akasente oba bagenda okujja ku stage eyo nga baludde noziri nnyako ezo naye kati music industry balinga abaagabana ebitundu bano abavubuka abaddansi olwo biki ebibaalabaala baggwera muno mu Kampala kati bano akadongo kamu bo basanga mu bikaali eyo e Masaka Kimitukula basibye ebikaali okuyingira kwa 5 ba 3 sijja kulimba kali wano sikyayokera ku makya olabe nga taxi erese siteesha kati abo bo baagabana mikolo tebava kwanjula n'ambaga natoro stabua so kati embeera eyo yo nagendayo sina kye nafunayo kyo kyekituufu Safia Nantongo tagenda kilomita zisukka mu 2 ogende obweru w'ettawuni anti kati ye yabiraba ali ogenzeeko ewantu n'onywa amafuta ga 5,000
bakuwako deposit kwegeze ez'okuyimba nga tekuli mafuta. Bagamba mbu jangu oyimbe Masaka mu town ogenda otuuka mu Masaka ng'oyingira kilometers empitirivu okuva mu Masaka oli ku kyettaka eyo mu baseziseze eyo n'oyimba n'omaliriza kiro nga ne wooteri y'okusulamu teriiwo ng'ovuga paka wa kati abantu abamu gamba nti siyingira kilometers zisukka zino batuufu. Omuntu yenna ali eyo nga Kadaama akyali ku kyeyo tuve kuba n'abagenda abapulaning ogenda ne Kadaama ali eyo ayagala buli lunaku awuza nti mbuzayo mwezi gumu mbuzayo wiki 2 mbuzayo wiki 3 mbuzayo nnaku 2 nze banaye contract eweddeko mu nteŋŋende omu amagezi ki magezi ge naali muwadde go tegaliyo olw'ensonga nti yagenda ku kyeyo okugenda kuzibu okudda kuzibu naye bw'otuuka myezi 9 ku kyeyo embeera zonna oba oziyize eba tekyaliyo kikumenya oba ogenda kikuba naye bw'odda wano mukwano tolina ngeri gy'oyinza kweteekako nvumbo kisiraani kya ssente za Muwarabu butakubeerako. Abaana bwe bavaayo bwe tuvaayo bw'otafuna kabenje nga Fiona ebintu byo bigenda mu lugezigezi. Yinza okudda n'olwaza omwana leukemia oba n'alwala omwana we gwaleka nga mulamu n'alwala kansa w'omusaayi endwadde nga nnene kwegana n'odda wano n'otawummula oba ye kennyini akomyewo oba gwe okudda n'olwala nnyo obaga alusaazi musujja guli mu kibumba biki kwegana obeera mukwejja bunakobera mu ddwaliro oba okudda wano n'ofiirwa omwana ogenda okunoonyeza taata we munnaye omwana afudde biki nga talina amuwadde ebyo ne weekolera ku maziika gonna omwana we n'omuziika from there mba amakaziika omwana n'olwala n'olwaza maama wo n'ojjanjaba maama omwana n'otandika yali ng'agamba banne nti contract yange eweddeko ebula ennaku ndowooza kamu 7 bwe ziti from nowhere omwana n'alwala ne bagenda ekiruddu omwana teyavaayo ne bamukubira ne bamugamba okomawo ti n'agamba nkomawo nkya bw'otadda n'ofa kati mu kukomawo tebaamugamba nti omwana akoze eki fudde n'omwana bakadaama muyina omuze bwe mutuuka wano temutuuka waka direct ebyo saabikolako abalala kubanga nadda ntya nnyo okunsiiga bulwadde iyo nsonga nkulu nabutya ne ŋŋamba kale nali nze okuva obuto naye ndoota kugenda mu kyeyo ky'abazungu kino wagendayo by accident si by accident naye wobicalculatinga mu kiri kya bbeeyi obeera mu bukadde si kakadde mu bukadde osituka wano ogenda eri abamu bagendayo by luck kati nze mu buto bwange naaligenze mu bazungu lwakuyimba kakati bw'akomawo wano ndowooza baamulabukirya mangu bamugamba nti katukukime kati baamukima omuntu ayamukima yamutwala direct akakiruddu nga bamukola bubi nga bali tebalina kyakkola baali mutusiriza waka ne basooka kubanga ate awo naye kyali kimusi waliwo abakadde abaafe nabweru wali abakadde 8 buli gwe baabikiranga yakomanga ku ekyo ng'akutuka wali ku mirambo 8 kubikira buli baabikiranga afa kati n'ekyo nakyo kyebaga omutuusiza ekiruddu bakola bubi kubanga odda abaana be bakuli ku mutwe engeri gye babako era yabuuza abaana nga tebaze nabo obara baliwa agamba nti bino byenkuwulira bituufu bw'otadda ggwe n'ofa ofiirwayo omuntu ate omuntu oyo akuyingira financially oba ggwe okulwala olutakoma oba ofuna omwana n'alwala kati nze nadda nina sisita wange wasikoseero ng'ate akaziringa zibakoze eki ng'ate akaziringa ezirimu saponsa muvayo ku Monday ku Saturday kuddayo muvayo omusaayi buli ssaawa guggwamu
ate nga Mulago abakuzemu yabazza Kiruddu negwe tebereza eri gye wankwatira gundi eyasooka kutuuka Kiruddu ate akafunye ya mukka tassa kati oba onootuukayo ddi Ekiruddu malwaliro agatali gaabo baana gabawa first aid tibasobola stabilizing omukka n'addamu nassabu yagamba agenda wa abamu tebaba na musaayi oxygen gavumenti yabawa lukusa luba na musaayi tebasobola kugugaba tetulina wano gende wakisa n'otuuka ewakisa tetujja musobola genda wa Kiruddu oba Mulago tuuka Mulago baga tetukyalina butanda bw'abana abantu abakulu Musikosel clinic genda wa ebintu ng'ebyo nze saalwala ng'omuntu kwegamba Kadaama bw'akomawo wano asuubira ebizibu saagala mulimba waffe baatulimba nti tugenda kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Clinic ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage aku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Clinic tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu ana mu bbiri ana mu nnya nsanvu mu mukaaga Tronaz Dry Clinic ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso ndakola in fact twali tukola accountability y'ekyeyo omukadde mama gwe twabalira emitwalo 10 nti ye bw'ono ofunanga ajja muweereza 10 mama ebigote biraze twabiwa emitwalo 5 mubeera ku blackboard mubisomako babalimba si bituufu tolina ngeri gy'oleka mwana wo kulwala bw'olwokuba maama yamusigaza alina kuba emitwalo 10 bw'ogatta ebigote biraze n'ez'amaama z'omuwa giba emitwalo 15 ye bbiru y'eddwaliro Kadaama asuubira okudda enkya ebyo byonna abisuubire ne bw'anaaba mukozi nnyo n'agamba sisobola kutunda kayumba kange ekizibu ky'ofuna kye kikupushinga okukola ki otunda akapoloti wo ke wagulira mu bulumi tewakabba wamenyeka okafuna waliwo n'agamba nti nze sigenda fiirwa akapoloti kange wakiri kangende endye looni bw'ogiri eno na bizinensi abana bammanere ndaba olunaku natuuka nga neekwata ku bisubu byonna biweddewo maze okuggwawo ebbaala ndaba amasa gakola ki gakala omusajja taliiwo nze musajja nze ndabirira maama wange nze ndabirira oyo sisita wange bukedde ku makya ndaba nange ntudde mu bbaala ngitunudde ndaba egenda nsooka neekwatako ku bisubi nziruke mu bammanere ndaba bampole basigaza ka ID ko kandaga muntu nsooka nenzigyayo emitwalo 3 olunaku ngozzaayo 1-2 kati kitegeeza ozijjayo n'oteeka mu bizinesi ate bo wenyini bakola ki bazinona kalooni n'ekasasula ne kaggwawo ng'era ziro ye ondaba amasa makalu kitegeeza bazikuwola n'ojjulamuuko akawiiki ne babinywa ne waddamu ne wakala n'ozzaayo banona buli lunaku tebamiisinga bo waakiri bw'aba mulwadde ate afuna assistant n'azinona nze ngamba Bakadaama
gwo magezi goba wadde gagambe bwe gati nze ngamba bwe Kadaama ekaseera nno weekube mu mutima omwami omulowoozeeko nnyo abamu bakyabalina bali mu good terms nabo ebyo eby'omwami byo Kadaama byekola bwatuuka kudda ekiba Kadaama simanyi nga bw'ogambye simanyi kikiba kyankalanya watuuka tayimu eyo etuuse n'okudda ayina engeri gy'abeeramu awo tetegeerekeka anti awo ensabira abaami baffe batusonyiwe eyi tubeeramu esi sifa abadde tutegeere ennyo awo oli mutuufu awo tubeeramu esi bw'ojjako esi eyo ebintu byeri si byamaanyi ekituufu nange obunafu bwansumbuwamukko wenzira wano engoye zammenyanga n'engalo ne zikola ki zononeka ezijjako amabwa tudda tulina obulamu bwe tumanyidde mirimu gy'abawalabu mingi naye ekisinga obukulu nti ebisinga mashini zifuuka mashini kati otuuka eno obulamu ne bisooka bukaluubiriramu ate obuzibu bwe nalaba buva kugenda ng'omwami ono omulese financially ye teri stable n'omulaba nga tugambe yali avuga piki n'omudda ng'agamba akapiki banziba kati ng'oba eddala teryakkabusi kati odda n'olaba nga atakyagwana wadde n'olabira ddala gamba nga kifaanana ng'ezzike wadde olaba afaananamu ng'ezzike yenna olaba na mubi mugaye bannaye naye sigamye nti nno mukole ebyo nze si bwe nalaba owange naye twalemagana muki nga zaagala kuta mulimu eno kubanga ekituufu n'abaami batutegeere eri tukola nnyo bannange tebiri nga byeno mbw'okola n'omaliriza n'otuula n'otuula eri teri okola ng'omutima totuuza kabina emmere ogiri otambula kati bwe tudde eno nga kalimi kasaawo tukola nnyo kaakati olina nk'egyolekerera bizinesi oba oteekamu omukozi n'osanga akusitudde bumuneyo firiira bufumbo bintu byakutegeeragana naye nga gwe enaali eyo mu bimpimpi bwe bakugamba okulondawo omulimu n'obufumbo olondawo nalondawo omulimu nga ndaba gwe abasajja enkya naye kati essaawa zino ekituufu nejjusaamu ne ŋŋamba singa nalondawo bufumbo singa nafunayo ebiwala nga bibiri ne mbiteeka wali mu kibaala nzirayo n'enfumba oba ne bino akabenje essaali kafunye kati oli mugambe oba obugagga bwali mugambe yeetagwa mu nsobi nga gwe sitori yonna bw'aba agirabye ajja kumanya ekyokukola teweefuula vumbi nakyogeddeko emabega teweefuula vumbi bino byoli mu kukola eyo biggwawo bikoledde emyaka 2 bikoledde emyaka 6 7 8 10 biggwawo mu butikitiki mpaawo kaaga oba mwavu kyokka bbaawo oba wamuleka Uganda wadde aba teyeeyongerako nyo naye yasigala kibalansinga naye gwe bwodda wano oba kiki ekikugirako gwe kyobamanya buli kyofuna kitwala ssente zo mukome n'okulaba babba bamwe nga mukome wano nga mubalaba nga buno bumese bumusonso bukimpanze batulekeraawo kubanga olaba nga ssebo takyali levoyo nedda tayimu etuuka n'ojulira n'ogamba munange yes era njulirira era kumakya n'ogunda engatto ya 7 olugoye lwa 14 kati biki byoyambadde gwe sigala nze kaŋŋende olaba tanyumye gwonyumye n'omuleka wali naye ng'amempa nti ebyaddala eri mulabika muli mu reality ya Saudi ne wano waliwo reality yawo mutaayi wange wano Uganda enyiga obwenvu ekusogonyola n'obanga eŋŋano basooke bakirabira ku online nga bw'obeera oli eri obeera 24/7 nze abaana bonna bemmanyi bwe mulaba vidiyo eno mukimanyi nti mubeera eyo nga musobola communicatinga ne Tronaz Media naye time bwetuuka nga mukomyewo wano olina obwakunoonya atya tolabika ekisoko tutiisa tulina bajja baffe tulina abantu abali tebaagala tugende kati tubeera shamed nnyo ku abo balabe waliwo neyaŋŋamba
gwe beereyo kombe boxi fe simanya abakimbiri tetukomba boxi katulabe kyonodda nakyo tukulinze ate bameka abagenzeyo kati abantu ngaabo tuba tutya abantu abamu bagaana okukola interview because batyaba kuba yo baba egundi video ogikolera wano newe Masaka akulaba n'ali e UK n'akulaba kati abantu ngaabo ne katinze anirula eggaalo sitya kwogera kali yayo y'okuyimba ali yayo okuyimba natuuka ningivaako kubanga okuteebyange kwannema topowa sijja kupowa njagenda nyimbire Yesu mu church naye okuteebyange kwannema wano kyabika e Uganda sokoleke sikutegedde okuteebyange ebya July na kwannema kitegeeza wano bw'otakkiriza kuliibwako obeeraawo okkiriza okuliibwako nyinza okukola ekyo vidiyo ekirungi ofa kinensi ofuna ne connections kiki wakifunira mmeka nze nkayisizzaako kyabwerere naye wano Uganda tokyayitawo ekitone ddoboozi ddungi nnyo nnyimba n'ennyenje ne zikunkumuka naye ne TikTok page yange kweri okwo ogendako n'olaba nkola cover naye obeera mu 20 likes 11 naye ng'ate omuntu bw'agikuweerezaako n'ogamba ani onaayimba kwaze ntuula mu buli ddoboozi naye ng'ekikulemesezza totakako kugambe nina omuyimbi totakako n'omuyimbi gwe nakola naye appointment nali ku mukolo n'ennyimba mukwano gwe yantwala neŋŋamba ffe nenda kuconnectinga ne gundi sijja mwogera sina gakubwa nange sina maanyi gadduka munnange nze ate ndi mulwadde awe naayogera n'ekitundu ekyo abantu banaakitegeera tokyogera kyogere kakati mukwano gwange Roning ampe enamba y'omuyimbi oyo akapera yakansabira ku simu nang'ayimba mpulire ennyimba akayimba ke nang'amba oneekuba eruti ne bweruti jangu tusinkane ku Kibirige Plaza onzeyi nakulira katwawo naye obwongo bwabungamukko nali manya ngambye ku mapeera nze nasibira ku mapeera amukubi amugamba ntuuse ku mapeera nnyingire ngamba oliko ekikyamu kugambe ku Kibirige Plaza konze totumye Westkidde ndi mu Kampala nga piki entwalawo piki bwe ntwalawo nasangayo assistant nga nzijuza foomu saamulaba nga nkomawo ewaka otandika kwogera ku WhatsApp kyagala ekyankuba enkyuke kunkubira video call ku makya ne mugamba naaba naŋŋamba tega essimu ndabeko nga yeye kuba yeye yennyini naŋŋamba sika bintu sijja kutega ssimu naakuba video nga sizikwata naŋŋamba de ntiisa tusinkaneko naye according kweyo video mbu alabeko ndi mbunaaba mbutega essimu ndabeko kuki nagaana omusisinkana nga ŋŋamba kati ono tasukka kumpitira mu loogi woteeri nga woteeri balyayo mmere ne loogi zibaako saagenda naye nga gwe kyoba omanyi myaka 10 we natandikira oyimbira mu balokole n'ennyimba ku mikolo batutwala wawwa bwe nnakulamu n'embeera eyo nga nsomera sseeta eyo mu bazungu nga be bampeerera ne bamala ne bakizuula nti nina abazadde nafiisa bazadde bange nsobole okusomako mbafiisa abazungu ne bampe kati bwe baamanya banzijjayo beetaaga mutunfunzi mulekwa ebityo kati gwe kyoba omanya safari nze ne talenti okuva emyaka egyo nze atawanika mbandiko mmindi bandikoki mpandiika toyina agula luyimba lwo kyogamba
Ogolaba abasajja bokka abakazi tebaliyo. Gwe ani go Mr. Tonas muyimbi ky'omukazi gwe alabe nga alina gw'asitudde. Basajja be basitula abakazi. Wakuba Gwe mu story ya Shiba wawuliramu nti eyamusitula yali mukazi. Abakazi talina bwateeka mu mukazi munne ssente bwayimbe nga naye muyimbi aba alaba nga ogenda muyitako. Kubanga omuntu omutima omubi yakugamba bugambi yimba mpulire. Kati aba yeeyawudde n'agamba ono omwana n'afunamu training y'omwezi aba mpiseeko. Basikyaliwo. Ebye Uganda yo talent. Okuggyako ewabaayo ali eyo. Asobola okunnyamba n'antwala n'ennyimba. Tewali tabu. Kaakati nno munnange. Omuntu yenna ali eyo ng'osobola kutwala n'akagwa n'ayimbamu. Ku mikolo asobola kuyimba. Bandi oba manager ye mwetaaga. Financially yange. N'ofuna mukazi musajja. Yenna ajja. Waliwo manager nga ye si muyimbi nga mukazi ng'agamba nsobola okukola ki. Nando Love. Nando Love ndowooza okawulidde ako. Naye asobola okuteekamu akasente. Nando Love kye mmanyi video zino obeera oziraba obeerako ndowooza nakagwa Fiona omuwulidde. Weewaawo essaawa zino ali ku migo naye ng'era eddoboozi lyoddamu. N'omulimu gwo ngwetaaga ali eyo ng'agulina. Nga bintu bya peeni nga si bya kutagala kudde eno wiiwiiwi. Nga ntuula ku reception ngaawo. Egyo ngisobola. Nga bw'olaba ntudde bwe mba nkola bwe nti nga ntudde. Ofunayo ekisajja ekikuteekewako obufumbo n'obusobola. Owulidde toyitaba. N'obufumbo tubwetaaga mu linnya lya Katonda. On'obusobola. Bulungi nnyo. Oze vivi lyokali eryafa? Okay. Ewalala walamu. Ewalala walamu. Ku mukutu kwetuli Tonas Media tubadde tuline Nakagwa Fiona akubuulira embeera gyalimu after kyeyo. Ekyeyo kyaggwako bulungi n'akomawo n'amanya nti kati akikubye bizinesi azirina afunye plot ze azimbyemu ennyumba z'abapangisa alina waasula naye essaawa zino ng'amazima ga nnyabo galayira nti ayina wantu waasula wokka naye nawajjayo akapande ku makya n'akateekawo for sale bweziba ziyingira mwenda n'agamba waayi waliwo ampadde ka mobile money n'akaggyako n'akazzaayo n'akatereka. Era yenna ali eyo agenda ali ku hostel ng'alinze egenda tosiiwuka mpisa. Wamusajja singa nali nsiiwuuse eri bonna abantu lwataba musajja. Singa nali nasiiwuka empisa accident ngituuseeko nga sikyalina kye nnina. Mba mugenda naye abannyambyeko omanyi abantu bonna abalinnya ennyonyi. Ffe mikwano gyaffe mikwano gyammwe musamba akatebe mutuleka mu bbanga. Katebe ki? Anti obeera oli katebe n'akasamba ogenda kuddamu kukalinnya oli mu bbanga bwoti obutamenyawo madaala kituufu. Abantu abannyambyeko okujjanjaba mikwano ate giri wano nno tegiri n'eti. Giri wano abannyambyeko okwejjanjaba byakunnyunga biki. Singa nali nasiiwuka empisa nga bonna nabavuma nababulookinga. Gubadde guwedde 2-0. Ky'omusimu yimbi omusajja ng'onojja n'osobola kubeera ng'oyamba Nakagwa naye nga temuliimu birala. Oba ojja fuuka omuko mu maaso eyo gw'ojja oba okubya enkoko n'ekisero kya ssekkoko. Naye yennyini bw'aba ali eyo akimanyi tebiwangala kasita mugenda mu by'okweyagala. Ki ezimu abatajja zimpa ebbuba lijja kuba lingi. Ate bwe mwawuka ne wabaawo okwesoma onaakuba naawe n'omukuba kati awo. Bw'avaayo interview agikoze lwaki ekyakwawula ne gundi akusiiga kasa keereere kaakati
obuteyagala kye kisinga ne mubireka ne mbeera sister naki na brother banange tetuyinza obutasukka wano olw'okuba nti emboozi teyinza kuggwayo emboozi ya Kadaama ng'ali ku kyeyo teggwayo emboozi ya Kadaama mbadde sinafuna mboozi ng'oli akomyewo wano embeera gy'ayitamu bakadaama bangi nammwe vidiyo buli agiraba eno gisheyaringe Kadaama bangi nnyo bakomyewo bazimba ebiyumba by'enkoko naye ne bamaani babitunda akola ekiyumba ky'enkoko nateekamu enkoko 100 enkoko ne zirumbibwa yeguyegu erwala efa bufi n'atuuka mu kiyumba kye nga sigazaamu enkoko 10 n'anyiga bunyiiza ga muzisale tuzirye naye ng'omanyi omusimbi n'emmere gye ziba ziridde siibula omulabe wa Tronaz Media amanyi asigadde Nakaggwa Fiona yava ku kyeyo nga ndaba buli kimu kiwedde ne bituuka ne bikyukamu naye nga nkimanyi bangi nnyo abali eyo mweyise bulungi abakyaliyo abakola n'abagenda naye tolowooza nti okgenda eriri eggulu ly'oku nsi kiwedde Uganda ogyetaaga n'abagirimu kyekibavumisa abaami nga mutuuse eyo nga mulabira ddala nti levo tekyakola ki naye etuuka abate bambi n'obeera nga ate nagambye mutunenye empola tudda tetutegeera ekiri awo kubanga ne b'osindikira bbaawo sente ne zituukako ekiro ssaawa 4 n'akusindikira message emu nti nzirabye nja zijjayo enkya n'amala wiiki nga taliiko bamukubira ne Uganda takwata odiyo zaasanga ku ssimu ye tewali kalungi n'akamu mujja ziraba mu comment section awo nammwe mujja kutya tulaba nti bbaawo tata w'abaana naye sente yeeri ya musaayi osanga nakuteereddeko dda odiyo okugeza naye munnawe oyagala bw'otyo bw'okoze nga tonatuwa kapeera naye bw'otyo bw'okoze bw'otyo bw'ompisa mutaata gwange kale naye era mujja kuzirya era mujja kukawa tuweeyo akapeera tuve wano ekiraga obulazi nti nno oba wavaako kyekyo oyo tata waba wandibadde omubeeramuko n'ekisa bulijjo yazikukola ki yazikubankingira naye lwabuze nga omaze ozimuwalaga nzirabye yaziteekya n'avaako online ewiiki munaabawulira akapeera ngawemu akapeera konna kemwagala nintera nnyo bwe mba ngaba akapeera nkagaba mu luzungu nga beeka Luganda olera abantu mba ngoba akapeera oluyimba lw'Oluganda luno lugjayo eddoboozi naye muntu talifuna very clear naye bw'akuba akapeera k'oluzungu ako tukolera abantu kolera Kadaama kati tukolera Kadaama nzijukidde akayimba ke nawandiika nga kaaba Kadaama bakemba nnyimba n'okuyimba kolera Kadaama kati bakadaama mwenna mbatumiddeko wonna we muli aliwo omwala yali lunsaba kasooke mbatumireko baami tumirako flower sisenga flower naye flower Kadaama nkutumiddeko ntumirako Charlotte nti oli otya kimanyi essaawa yonna wooli wano ntumirako God's Grace oli otya nentumira Grace konkara ogamba otya mwenna mbatumiddeko bakadaama mikwano gyange mwenna mwemanyi batumiddeko basinga bampita papa ogamba otya timbatumiddeko mwenna mwebali kubeerayo mukole naye nga mukimanyi nti enkya bwe mukomawo wano tukoze tutya mbaagala nga muli balamu bulungi ate mukole buli kimu nga mukimanyi there is tomorrow kapeera
Akapera kankaweereze bakadaama kubanga naali wano ng'agamba ndi ku training naawe ogenda wafuuse dda kadaama kubanga training tugikola practically. Mbuno bw'otandika okufuna okugoba bugobi passport oba wafuuse dda kadaama. Ovaayo ku ssomero eyo weeks ziba 2. Ovaayo oyize Mikinisa, Gibigidero, Sowi Ruuzi, Sowi Kapsa, byonna ovaayo biizi. Ebiba byakusaba mmere? Ovaayo oyize Gidero. Era bakujjuza byakusaba mmere? Anti kati ogula akatabo ka 15 kabeeramu Oluwalabu mu bufunze oba mu bufuutifuuti. Nti sosipaani Gidero. Tibukura tomorrow. Ryomu today. Kati eyovaayo okoze ki? Naye kati engeri oli gy'abaagira bukura sowikererere owuliramu kamu kewakola ki? Ente gumi bukura sowi chai sowi gawa badeni sowi kila na defu bed. Ogamba beti yali nju ogenda obugattagatta we butyo. Nine kati nze nali sharp. Era gwe wenna ali eyo ng'ompa omulimu ku kampuni Oluwalabu ndi fluently ninga eyazaalibwayo. Enti fishogoro ana mujudi zen kati akapeera kankaweereze bakadaama tijo wimpanise kangende zireye Uganda ntule Omuwalabu abintamisa ne sente tewera buli olukya biba birala nnyo n'ebizibu kwotadde kanzireye Uganda ntule kuba ndaba kisingako. Kayimba kaali kagenda bwe kato mujja kabba. Ubeere bulungi mweraba.